Mwenze mumanyi bebe. Bebe kulu joli nkukomerera okwogerako mu kamera. Banze nkwogerako sifuna mugwa nfunamu. Zinkapi nga masanyalaze. Nze nyine nyimba bwe nyingira mu bantu awo nyimba baziyimba zonna. Yali mu kwejinga tamanyi bayimba luzungu wa Buganda tamanyi audience kirufu yani. Bitumala okumutunda ennyimba zaffe ne tutuuka mu bantu ntubera relevant nekijanga kyeyogeza nnyonyo ate nze abaana be nabakwano bange saagala mwogerako benjiro okusajja. Bwe twatandika campaign zino mwatulaba mu West Nile. Mu West Nile Kenzo yaliyo yeka nga big artist. Okay. Kati gwe bala Teso sub-region West Nile Kenzo yaliyo nga storm nene yaliyo mu lirisa Kenzo. Kati Bebe Cool nga inayo bannamawulire abayingira mu 50. Bannamawulire abo bonna with evidence mubamanyi. O scrolling up pages zabwe wansi byengendo okwogerako gyebiri. Okay. Bannamawulire abo bonna nga tuteekayo ani Eddie Kenzo. Mu ngeri ezi 1 star aliko views. Yes. Bwe twali eyo nga abayimbi era abayinza otuwa views yani Edirisa nga tumuteekayo. 2 twagenda coveringa event. So buli ekiri ku event tulina okola ki? Okiteekayo. And is an artist is our friend nga tukola ki? Tumuteekayo era kino nga sikwekwekeredde sikulimbye n'obu video gye buli ku social media. Eddie Kenzo campaign wezaggwanga eyo engulu jukire engeri gyeri ewala ate ne bintu nti security yayo yali yakaterera. Campaign zaggwanga mangu nga saa 12 ziba ziwedde. Kenzo nga tugenda naye out. Era ku weekend ngeyo nga Twitter ne tushiringa jukira kati yengeri gyali top star abeera apangisa hotel ng'emalayo ngaliwo swimming pool biki era video gye ziri ez'abalego suspect nga bali mu swimming pool bawuga nga bakirinze nga yaliyo gwe tulina obeera naki naye awo nanga tutambula bulungi era walaba we twatuuka Nebbi because fe twava e Kampala rasa yatugamba mumanye ennaku yammwe mwasabye akalimo mugende mukole mu making sure nti bulunaku muine ensonga lwaki muli eyo. What does that mean? Look for content. Era bwe twatuuka Nebbi politician ow'amaanyi mu Nebbi kati ye Honorable Fiona Nyamutolo. Nze kennyini ne nkwata essimu ne nkubira Eddie ne muganja alakola ku Honorable Fiona Nyamutolo interview. Mbadde nsaba ompe interview eyo. Nagala ate musoga ate guyinza okunsaba interview. Wali ngambye nti tukolerewa. Nagala kanjogere n'omukyala bw'aba ali mu moods ennungi nga talina bimutataganya mujje mukole. Nayogera n'omukyala era tewayita dakika 5 n'addamu n'ankubira nangamba ye musoga Eddie akiriza Fiona akiriza mujje mukole ki interview and she gave me a good interview by the way. She gave me a very good interview. You're trending the whole weekend. As my boss nenkubira Bebe Cool esimu bebagamba nti yabagaana okola ki okwata Kenzo. Nenkubira Bebe simu ne mugamba Rasta ngenda kola interview ku Honorable Fiona Nyamutolo kati nga mbanga asaba amafuta gaki gomu motoka indirectly tingenda kola interview ku Honorable Fiona Nyamutolo nambuza saa meka ne mugamba saa 8 nagamba kale nagamba naye doesn't make sense okugenda weka tuli campaign trail okulaga okuinteractinga n'ababaka ba parliament ab'omu bitundu kwatagana ne Jobless mugende mwenna mukole ekintu ekirungi mukole interview ennungi nangamba n'okuŋŋamba nti engeri gy'ogenda okwostinga politician ate obadde okola interview ku bayimbi kwatagana ne Cloud abeeko engeri gyakugaidingamu engeri gy'oyinza okola interview ennungi ku mubaka wa parliament ate minister gwobutaswala republic ekulaba ate n'okuleka ekitiibwa kye ng'omukyala okirekayo mu bantu Rasta nga yangamba emugamba kale era ne tukwataganawo ne Jobless abaana abaliyo bonna mwabalaba ne tugenda Kenzo n'asanyuka nnyo nga tutuuse ne batuteerako awo n'atumya embuzi ne batema embuzi awo ne bagitusalira ne head of PR Bebe Cool yaliyo twali naye
buli kimu ne kikwatagana ne tumala ne tunyumya olunaku olwo era twayawukana leeti nnyo kubajjukira nga nkugambye weekend ebyokola biba bitono ate ng'obudde mulina bungi n'omuyimbi talina bivulu ne tukuba pata awo ne tubeera awo after n'atuwa ne ssente ne tugenda mu sawuna biki nga kyali waffe nnyo kati nze nakoma kitugumu ne nkomawo e Kampala nalina okola ebibuuzo e Makerere akonkongerako jobless ne kimuluma anti yo wa P7 nalina okomawo e Kampala okola ebibuuzo e Makerere kati era bwe nali nkomawo twayogerezeganyaamu ne Top ne mugamba kati Rasta nti nze nina okomawo okola ebibuuzo jjukira naye yali akola bibuuzo nangamba walwa nawo nenvuga nze nenkomawo kola ebibuuzo kati mba ndi eno nange nabirabira ku social media abaana ba bebe tebankwata bangambye abaana ba bebe tebakyankwata biki kati simanyi oba period eyo gye navaawo waliwo embeera gye saategeera naye njalo okimanyi nti bino byatandika ngani stope beekoze eki etandise so omuntu yakola ku psychology osobola okola ki understandinga nti Kenzo yali giant yekanga abamawule bonna bakwata ye kati laba ate abayimbi abalala batandika okujja mu race balangiriddawo nti Alien Skin yajja balangiriddawo nti Chameleon yajja so there is that competition that you start feeling nti mbadde ku kerevu kati waliwo ekikola ki ekijja adde n'ekirala kati Kenzo ate naye ndowooza omuzannyo gw'amawulire naye n'atandika ogukwasa amaanyi nti kati embeera eyo yatandika okubeerawo ebintu ebyo byali bitugobeza ne mu campaign kati Kenzo ayinza okimanya lwaki abaana tebamukwata abamu ki Bebe Cool talina mwana alina gwe yagamba nti tokwata Kenzo oba tokwata muyimbi yenna billa kuba bw'aba alina gwe yaligambye yalisoose gwe amutambulirako yalisoosenze billa talina mwana yenna naye engambo zayitinga naawo abaana kataba bagobe mugundi naye ng'ekyagala obbagobya binenge gye byekuusa ku ebyo titebakwata Kenzo biki kati jukira abaana bafunye akalimo ka myezi 3 babaye emitwalo 15 kati nga balaba babajja ku mugaati kati abaana ne bagamba kyali wafate kuba waliwo amawulire agafuluma nti Kenzo yasindika akatambi ku secretariat nga alaga nti abaana ba Bebe Cool tebamukwata biki kati ebintu ebyo Bebe Cool yali alina okulwana tukole ki musigaleyo mu campaign kati abaana abamu kwe kugamba tumute abaana abamu ne bamutajasi lwekyo naye nga tewali njagala nkubuulire oyinza ogamba yankubira mbadde njagala kulaga chatisi zange ne Rasta excuse me Rasta tagambangako muntu yenna nti tokwata muyimbi so and so ebyo bintu we byatandika ennyo Rasta yayogera ekintu kimu bannaye mu concentrating ennyo ku kukwata bamemba ba parliament interviews abantu abazze mulale mbabuuze lwaki bazze lwaki bawagira Museveni biki nagamba mu concentrating ennyo ku ebyo ebirala mbiteekeyo namwe muteekeyo ki katono era nange Gagamel TV osobola okebera ku page nga Bebe Cool yayimbye awantu mulale nga nataddeyo video 2 anti mbu yali agambye abayimbi bazanye region abayimbi ba region bwe bakola ki bakuba mu regions museezi atambulira ate mbu mukamaawo Bebe mbu ate n'aleeta proposal tya aba central babeereyo batambule ku gundi ekintu ekyo kyali kyo tekyaliyo ebyo kyonna kye nkugambya nti gye bayisa kyekyo kye bayita information enkyamu efuluma ye Rasta from day one yali ayagala abayimbi bonna ababaddewo nga balwanirira NRM bafune omukisa okuyimba campaign trail bafunemu ku kantu jukira obamanyi abasinga Gravity yalina ekivulu twakiraba ekyamukaabya amaziga ebintu bingi ebyaliwo brandi z'abasajja abo baziteeka awantu awazibu so Rasta n'agamba buno bwe budde omuyimbi bwalina okola ki okuza mu kasente ekintu kya region Bebe Cool takinaako buza era yagamba tulina kulaba ngeri gye tukibalansinga nti abeeno bayimbeko n'aba region bakole ki nti wetubeera mu kitundu nti ngera bwe kiri kati abayimbi bo mu kitundu omwo bajja ne bayimba ne bakuba aba region then ne batandika ba top star abave ne Kampala ekyo Bebe Cool kye yali akola ki kyali ayagala kye yali ayagala ng'omuntu ebirala saaliyo mu meeting sinza biyingiramu Bebe Cool ali under federation ya Kenzo yamutwala oba nedda why
top yo yagamba ati kuba muyimbi ate Kenzo atwala bayimbi ba Uganda tali under federation ya Kenzo. No, I'm telling you the fact. Ali under what? Bebe Cool alipotinga wa Muzeyi. Tegeza Kenzo si president wa Bebe. Ekyo sikimanyika ate ekyo kibuzo kya Bebe. Kyombuuzizza wano we tuli saawa zino. Kuba nkugambye ne mu State House Bebe gye yagenze yabadde agenze kimayo sente zaffe tusasula. Okay. You get my point. Yabadde agenze kima sente z'abayimbi kola ki? Kubasasula. Kyengezaako okutegeeza nti Bebe Cool sente tazisima wa Kenzo zatusasula. Oba sente zasasula abayimbi tazikola ki? Tazijja wa Kenzo. Taita wa Kenzo. Kenzo bw'aba ampadde yampaayo nga kyaliwe musoga. Okay. Okitegeera. Okay. Era atera okunjo kyayo by the way. Atera okunjo kyayo topo yampaayo. Naye aba ampaddeyo nga gundi nga kyaliwe. So, ensonga mpoze endala gye nalabye. Martin Better. Martin Better yajjeyo ebikompola. Yajjeyo ebikompola. N'abasuulira n'acheckinga. But with due respect, Mr. Martin Better. Martin yomumanyi? I went to school, my friend. Okay. Nze Martin Better ate kikyengenda okwogerako kyobadde yalo okunkozesa ate ye kiyakoze. Martin Better with due respect. Manager wa Adirisa Musuuza Eddie Kenzo. Not so? Ajali manager. Nze bwe manyi. Kati aina ku federation echi. Nze kyemmanyi siwulirangako tiimu ya Kenzo ngevaayo ekola information ngegamba nti Martin Better takyali ki manager omuwala ye manager wa Kenzo Fab naye nze nange manyi nti Martin Better manager ye main nze gwe manyi Fab manager naye they are both managers. Okay. Bombi ba manager ba muyimbi. So manager wa Kenzo yazze manager wa Kenzo yazze era olaba reports ziraga manager wa Kenzo yakoze ki yazze. With due respect, Mr. Martin Better, manager wa Adirisa Musuuza Eddie Kenzo. Nalabye comments ze yakoze si kibi okuvaayo no defending a brand joli yako. Yeah. Era nange kyenkola wano kwagala kujjawo nzire tekebwa ku brand gyenkola ki joli yako. Jendi yako. So si kibi Martin Better okuvaayo n'ayogera but capacity gyoyogereramu nga manager ebe ino okusigalayo. If I came here and I started abusing Eddie Kenzo, I started disrespecting Honorable Fiona Nyamutolo, I started insulting the family, I started disrespecting the brand Adirisa Musuuza Eddie Kenzo, oyinza okunvaluingamu sense. So manager Better, manager wa era namugambye yesterday nti at your level do you still come in camera and abuse? Yavumye Ibigambo byakozeseza wabirabye. Nagamba kati namwe kyabalumye. Nga no you a manager. Ekigambo manager ow'omuyimbi. You managing an artist aina BET award. You managing an artist ali mu Grammy today. Yeah. That is big. Are you at a level of coming in the camera and abuse? No. Or you at a level of coming in the camera and reason? Reason, yeah. Because me, I cannot be abuse manager Better. Brand ja managing nene n'ekitiibwa kyalina as a manager kinene. Mpozi nga yagala kuŋŋamba nti he is not a manager. He is a puppet. Puppet wa mukulu. Nga kyagala okuŋŋamba. Yazze nga manager. Era nakimubuuzizza jjo nti bw'oba wazze nga manager. Are you a manager? You becoming a blogger for an artist? Nagamba yali ki? Because donation gye yayogereddemu. Yejjeeko ekitiibwa ky'obwa manager ne yeesa wansi ne yeefuula blogger wa muyimbi. Okay. I respect him so much because omuyimbi gwa managinga n'obuzito bwazitowa tali kuleva afulumya bigambo bye tali kuleva efulumya bigambo byakoze eki byafulumiza. Sikisuubira muntu ng'oyo. I would have expected that from Fiki Love because that is what Fiki Love is supposed to do. I would have expected that from Braze Media. Because aba Braze bona babadde bajja bavuma Bebe. Braze ya recordinga Bebe nga ali kubibye Diamond Platinum lo yajeri. Braze yali ayagala olabisa Bebe mbwa amulabisa. Era na Braze Media namukubira esimu actually awo wennyini ku venue
Diamond Platinum kankubulire ekyaliwo by the way ne kamalize better tudde ku Diamond Platinum kati nkubulire ate n'ekyaliwo ku lwa Diamond ekituufu ebintu gye bivuddeeyo kati manager better with due respect mpozi nga gwe weekakkanyiza weesikayo ku bwa manager weereeta eno ku bwa blogger sikiwa nti n'omuyimbiwo ali ape ku bigambo by'ofulumya as a manager Bebe Cool bw'avaayo n'akola statement ng'agamba nti ebyo ebintu ebya copyright managing system tebiriiyo Kenzo tabimanya nti tebiriiyo tebibogerako tebabitegeera abakenzo kye yagambye omukulu as a manager oba pyala w'omuyimbi kale pyala katumuleke ayinza okwagala okubeera but as a manager ngolekayo ekitibwa kyo as a manager you supposed to come in the cameras and reason Bebe Cool out namulabye atandise kuleeta Kenzo amusinga buli kimu Kenzo no Bebe Cool yagambye copyright system temugitegeera as a manager ate nalabye yakikoze ono bomba bamuyita Blackman oyo akuba ebifaananyi bya Kenzo yakikoze nengamba this is what you supposed to do as a manager Bebe Cool bwagamba nti biri tebiriyo you come with facts obagambe teweetaaga tegeeza abantu nti oli tategeera you reason him out abantu bennyini bajja gamba nti wabula kituufu kyoyogera nti Bebe Cool yagambye musoga si musoga reason out tojja Bebe Cool lwaki ebya musiru biki oyina kujja onoonye musoga yani nti yetalugenda Alex tata we yani nti yetalugende Lawrence bamuzaala wanti bamuzaala mbikaje wa Madivani mama musoga yani nti ye Kasole Susan bamuzaala wanti bamuzaala ebuwenge ebusoga mu Jinja district gwosirike okitte wali public yebegenda sala nti oli yayogedde ekyo obusirumbu musoga si musoga ogambye musoga munyarwanda I come and reason you out nti musoga tata we jajja we negundi babazaala busoga waneeno kati gwo kijja wanti si musoga you get my point so I would have expected manager better bwe baba yayagadde okuddamu Bebe Cool najja n'agamba nti kati copyright managing system Bebe Cool gyagamba nti teriiyo ekola bweti ne bweti ne bweti era bogenda ku internet tulina Google ennaku zino bogenda ku internet buli omu ali eyo kwata essimu yo teekamu ekigambo copyright managing system n'engeri gyekola you get my point you reason out don't abuse do not belittle yourself to a level of fake love you belittling yourself to a level of Braze Media you went to school don't disrespect the university you went to nti ebintu ebimu pyala omuyimbi wajja n'abikola ensi ensobye egiteeka ku pyala era walabye abayimbi be international stars abebweru gwotambuddeko balaba nti Jay-Z waba alina kyagala oyisaawo nga bamutaddeko omuliro ku social media baki Jay-Z asobola obutajja n'asindika pyala n'akasukayo ejjinja alabe singa tuyita mweno ango abantu ekintu banaakivaako najja n'agamba my artist say this and this according to what happened bagenda okulaba internet eyongedde kufuguma muliro kati omuyimbi yajja kwegaana pyala byayogedde banaye tusaba mutusonyiwe pyala byayogedde tebyabadde bigambo byange naye ensonga eyo tuli mugikwasaganya bwe tuti ne bwe tuti ogwo omuzannyo we batyo baguzannya ogwa kamera mirundi mingi ng'olabye Nicki Minaj alina kyakoze n'atavaayo kujja mu kamera pyala we najja n'agamba this and this and this and this and this wekyupa akafayalinga Nicki Minaj najja na defendinga brand ye kennyini nti kati tufunye anga entufu mwe tulina oyita abantu baagala wulira kino najja n'agamba bannaye ensonga lwaki nayambadde bwe ntyo ku stages because stage yabaddeko abantu bakulu show y'abantu bakulu baagala kulaba ebyo awo naye omuyimbi waffe ayogedde ne bakivaako but once you start this twevuma kati jjo twesanze n'antunulako twevuma tweswaza tuli bantu bakulu abantu abatulaba batuwa ebitiibwa what is that honestly what is that twe reasoning out kalina mulabye agamba yo oluyimba lwa Eddie Kenzo olumu lutwala alubamu ya Bebe n'ebiyimba bye ebirala byonna what is that are you reasoning someone out maybe according to statistics zalina nga zirakazi oluyimba lwe luyoola ennyimba zamu waliwo ekintu waliwo comparison zino mwine engeri gye muzikola
nga temusoose kutunuulira grounds. Yeah. Kino kyengenda okugamba nakigamba muganda wange Sean Stills exclusive. Pay attention to details. Twali mmotoka nganjerega nti gwe musogo ovuga akamotoka ka miliyoni 5,6 biki. Nze motoka ya miliyoni 3.5 eno bebe kulu gye yamuwadde. Ne mugamba Sean Stills. Nze sinagaane motoka gye mvugo baya miliyoni 2 baya 3. Ne mugamba but gwolaba kiri fair. Nze nina ngenda weze emyaka 26 mu September w'omwaka guno. Ne mugamba gwolaba kiri fair okutandika comparing omuntu w'emyaka 26 kugwowana taina kye yanze ku motoka kubye motoka ne mugamba wemba ku 26 nawe mutero okwetwalira twetwalira na mugamba wemba ku 26 nsobodde okubeera na motoka yange si mu nsawo za taata wange tebampadde maanyiga nsobodde otetenkanya nenvuga emmotoka e Kampala ng'ate era neebaka eye miliyoni oba 5 oba 3 I don't care gwewaana ne mugamba gwoli myaka gye gimu ne bebe kulu kati nange ntandika okubuuza Hamadi kuba bebe avuga Hamadi. You get my point. Twetwalira kati era omuntu atujerega ne tusirika ye jobless billionaire jobless tuli myaka gye gimu naye byalina tetubirina. Kati yatujerega kati jobless nange we mufunira nga mugamba ne kati jobless oyinza okuncomparinga naawe ne mugamba guno omwaka waliwa nti nali ntandisokola ne mugamba ogwo omwaka nali nsoma yesobola lwaki njogera oluzungu nga gwe tolwogera kati tubeeraawo nga twekuba olwali omusajja wange Sean yanyiga nanga nja kukuba biki ne mugamba nedda nawe sisobola kubuuza bebe byalina because akatambi ako kabadde kaddala oba akasho Sean alina obutambi nga 4 yabujawa he's protecting the gains. He's protecting the gains. Shoni mulala mulala kakati sola bantu abayimbi bewaga ku campaign trail abayimbi bonna batuuka okuwakana ne bagamba oli oyo Sean naye DJ Miracle wa Kenzo yangamba Sean kubye yekoze eno tasobola butatu trending ne waba ayagala atya mu campaign bilira waite naku bili obutambi bwa Sean ne bufuluma abadde abikola dekato oli musajja wange tugenda tula mu motoka fenna Sean Stills exclusive pay attention to details yatukoledde akantu buladi so kati comparison ya beta jaleta ku byennyimba zammwe mwe mugamba sintuufu oba tebyetaagisa yandirizonize tebyetaagisa alina ku reasoning bebe copyright system gye baleeta yes because echa list si kiwanti Kenzo bimulya list anti byafu butusaawo mu listinga yakavaayo anti echa list bw'oba toli ku list temwamutaddeko nedda Kenzo taliko ku list naye si kiwanti Kenzo akyali ku level ekabira list awo yavaawo sikiwanti wali abayimbi abambalabanga walabye Chameleone nga agamba mbu list Chameleone nawulidde mbu naye mwali mu musaba bato kyembuuza Chameleone n'agamba naye mmwe muba mutandise okunyiganyiga obupesa Chameleone ne bebe kulu batejja kubeerayo oyagala toyagala kuba bombi buli omu agamba mwagala kufiira miguwa kikyotegeeza okufiira mu miguwa era nalabye let me Ntambi kamugate ne Martin Beta kubye ba comparing ebyo Faruku nali ku battle nze saliwo ku battle ziri ezasooka nali ku Yashiba ne Cindy battle ya Shiba ne Cindy we namanyira nti ebintu bya battle bizibu musobola okayana ne mumaliriza naye nga perception y'abantu eri omuyimbi yesalawo Shiba nze sikyali wange Shiba yawangula bato ndi mulamu oli mulamu bajja jikola kuba bonna beeyaga Kenzo naye yakoze statement nga agamba nti I'm not going to talk about him statement za Kenzo kuba yabadde agamba I respect him, he's a brand, he's somewhere temuli sure oba muyimba luzungu oba muyimba luganda what is that bichi ndekeddawo okuboogerako yo Kenzo manyi yabyogeza busungu bwabadde busungu yabyogeza busungu ebyo yes bebe kulu yayimba love every day oluzungu ye muna Uganda yasoko kuyimbisa abana Uganda oluzungu bebe kulu so we tudda ku nsonga ya State House ya Nakasero nange kamwa koogera sali ku list nze atudde naawe nkugambye nze personal journalist 1 yenze akola ku Gagamel TV sali ku list abantu be walabye abatudde ku pano mu maaso be bali ku list kupano kwabaddeko kwabaddeko abaffe
aba online aba social media kwabaddeko Jobless Billionaire, kwabaddeko Sean Steels, kwabaddeko Kasuku, ne kubeerako dada yennyini. Ani omulalo wa social media yabaddeko, abalala babadde bannamawulire okuva ku UBC, okuva ku TV ez'enjawulo. Bebe Cool tannakola ko list y'abantu bagenda mu State House to jazz with Jajja. Tekinnabeera. Tannagikolako. Nkugambye nange kennyini saali ku list. Obadde olina soka kumbuuza nti wajingira otya ku list. Kaakati ng'omugezi okusoma kuno we kuyambira awamu. Jobless Billionaire yafuna invitation yegende nakasero mu State House nga tuli naye mu mmotoka. Okuva wa Natasha. Okay. Mbuuza Natasha amanya atya Jobless Billionaire. Bino bye tubeera mu field muzeeyi bwe yajja ne Natasha. Jobless n'atandika postinga Natasha, n'atandika gamba my sister, nagamba my sister yo my sister. Jobless no bwatyo bwabeera. My sister. Febe nyine tumugawa wesiba ku mukazi sister obiki. Kati rumu Jobless akubira Natasha jambo yankonda konaga musoga. Ogamba sister wange soko olabe kano. Nakubira Natasha kajambo bwati Natasha naamuddamu. Olunaku tetwafuna mirembe mu mmotoka. Nagamba buli jomba gambo li sister wange nga muwakana. Kati Shoni ne kwata Precious Kamwine. Nga yego aba postinga agamba this is my cousin. Twali tuliawo nga Precious ta following ze Shoni. Precious na follow back a Shoni. Jobless Billionaire Natasha am following. That's how they got the invitation. Chovola mu silent majority era list yabaddeko abantu aba. Sean Steels nani? Ne Jobless Billionaire. Kakati nze ngawo omanyi oba oyagala naye weeyisaako ne mbagamba nze saagala genda mu State House. Era we mba njagala bebe ajja kuntwala biki. Nga tuli mu mmotoka kati nga batukuba olwayi bagamba wa musogo oyagala biki. Naye nga nange nzira mu kasonda ngamba omusajja sebo bwatuyiseeko. Bugenda kulaba, bugenda kutuula wali nga muzeeyi ali wali. Kati nange nkoze ntya. Kakati bano ba blogger ba NRM ebyafuluma ku social media. Ne batandika okuwoga ne nnyo tugende abana ne beetekamu awo kagundi tukole video nga tubavuma biki era tusulewo biki nga tubavuma kane ngamba na mwana gwe naza kumaba ne mugamba ogenda kola video nga ba ovuma abantu ogenda bavumira ki lwaki batekako chikeni nga fa bali mu field tebatekako ne mugamba wali ojja mu field ani yakubira anti yegundi ne mugamba akuwa sente bulunaku ze yakusuubiza nti azimpa kati State House ekukwatirako wa. Kati nganzo omugezi ne nali already nasindikirako message omukyalo mu State House sijja kwogera linnya lye nze obutagala nnyo bya kamera ne nfuna WhatsApp namba ye ne muterako message ne mugamba yenze musoga Eclipse Gagamel TV. Mugana naye siri ku list ejja mu State House. I don't know whether you can do something. Nagamba, are you sure you're not on? Alaba nnyo content wange. Ne Natasha Baida twatuse walinga fenna atumanya abasinga because abeera nnyo ku social media. Omukyalo nagamba, are you sure you're not actually oyinza gamba musoga atetenkanya kibozi kanjogere bwe nkulaga ne message wano. Just nja kusaba erinnya ly'omukyala toliyogera ku mpewo. Topulast ono ye yakikikanyiza amapesa. Olaba message yino gye naweereza. Good afternoon, madam. Hope you good. My name is Talugenda Alex Musoga Eclipse Gagamel TV. Ne mugamba byonna nga obiraba sijja kwetaaga obisome ku mpewo. Ne muweereza ne linki zange ezenkola. Nangamba wano nandagira omuntu gwe mba ngenda anteekeko ku list. Ne mugamba ndi wano naye nanteekako. Ne mukubira n'olweggulo. Ne musindikira message n'olweggulo ogiraba yino. Ne mugamba good evening, madam. They have added my name. Can I go for a COVID test? Nangamba yes please you go. Era omukyalo ono Pero omukyalo ono yazzemu n'aneebaza enkya nti webale kola kuba bwe twabadde mu State House kebera page zonna nze yasinze okukuba numbers. Ku page yange yasinze ku TikTok yasinze okuba numbers. So nze bwentyo bwe nagenze kuki? Ku list. So abalala nga bayomba nze nanoonyeza mpiseewa kuba abayombye bamaze ne bagenda ku list. Awo okusoma kukola ki? Because bw'oyomba oba oyongera okulagira ddala bali nti oli musiru. Instead of looking for them ogambe bannaye. Chiri kitya waliwo opportunity because ekintu nga kikyo kigenda kuba kikyo akadde kaba kajja tuuka nigo just jotamanyi oba tebategedde nategeera project yani tebategedde nategeera abantu bagenda project teyabadde y'abawagizi ba Museveni yabadde y'abanna Uganda Chovola bakasuku yabaddeyo Chicken yabaddeyo Alpha Times yabaddeyo Makona yabaddeyo
Makono yaisewa NBS because it was for media companies zaweereza abantu eno gundi jazi wijjajja ya Natasha okay ya Natasha Bebe Cool takiri mu kyotegeeza Bebe Cool atuwadde platform bali tulaba nti Precious asobola gamba nti oyo Gagamero TV Musoga Eclipse Natasha asobola manya nti oyo jobless billionaire Precious asobola manya nti oyo Sean Styles Mumbere liwera nagamba wa Sean ya malega jabereko ku platform twabadde naye ku campaign nagamba Musoga olabye wali mukunvuma nagamba naye Mungu yakola ki nandi mbamulabyeko nga ayingira Bebe Cool twabadde tufuluma State House nga ayingira because ekyo kya bulijjo kuye yabadde ayingiza kyate yabadde ayingira ne ba promoter era walabya Bitex nga avaya amwebaza banna yabadde yayingidde ne ba promoter n'ekirala kankubulire Bebe Cool sawa zino ye muyimbi asobola okulaba president emirundi emingi mu period entono ennyo omanyi lwaki president asasula abayimbi president alina bannamawulire nga 10 baasasula ku campaign trail so alina olaba muzeeyi bayita mu Bebe yasasula ba Gravity abayimbi bonna baliri pazo baani abo yabasasula kati alina okujja kugenda jeyo sente mu State House so Bebe Cool okuyingira State House tekiriko nti yagenze tekikola na mawulire because what is State House to Bebe Cool ayingirayo anytime so Babitex yabadde abayingizanga mu mufuluma ife twabadde tufuluma nga atwala Babitex nga abatwala kukola ki simanyi kyemanyi babadde bayinga nga bw'omanyi nga nkugambye nti okusoma kuyamba I don't discuss things I don't know kyenalabye yabadde abayingiza era n'atubuuzaako awo nga taata era n'angamba otuddeko n'olaba ensi bw'ebeera ne mugaya dadi ntuddewo kati wano wenjagala ate n'okulagira ba TikTok nti balina obwannyo Bebe Cool ekitiibwa ebyo ebintu byolaba ebyo na Bebe Cool yali apasingira ba TikTok mukisa kuyitawo TikTok oba okolera Secretariat oba okolera Silent Majority Media oba okolera Ghetto Structure Bebe Cool ye yatuyamba okugenda okola ku sente z'akalulu ye yabatwala bakuba ba TikTok ati nze nkugambye nze mbeerawo amuzeeyi abo tebalina bye bakola Bebe Cool n'agamba muzeeyi Mr. President obeetaaga if you want relevance you need these people kwe kumuwa omukolo gw'ekololo kugezesa amaanyi g'aba TikTok kwe muwa kati Bebe Cool oba olemezamu era oba otunuulidde ebiwaayi byali bingi ebyalina bannamawulire Ajati Namyayo yalina gundi yalina kati tenda bwe bagikwasa Bebe Cool abaana bonna nga balina okola ki kyobola abagamba mu Bebe Cool yeefuze buli kimu no n'okutwala ba Sean e Kenya okugenda Kenya ne Tanzania break the chains teyabatwala promoting era nze nawe bana atute kati Sean amututekola ki e Kenya simanyi Sky amututekola ki e Kenya yali alaga bakulu nti mulabe impact y'abana abaana nti newe mba siri mu Uganda people can still discuss me because of these boys okugenda ku coffee kati kankubulira abayimbi balina okuyiga obutabeera selfish okugenda ku coffee okimanyi nti Bebe Cool sente ze bamwaze yajjako kuwaba amawulire yo kimanyi nti kweyo coffee Bebe Cool yafuna sente ye yasinga ofuna sente mbayimbi bonna abaliyo okay ne Diamond Platinum nga kwali bagamba Diamond yamusinga sente tebakikulimba anti kankubuuze Bebe Cool yagenda n'abamawulire ngaana sikyo abamawulire 40 Diamond Platinum yafuna emitwalo 10 ejaddo sije ba reporting sije ba reporting ejaddo emitwalo 10 ejaddo kati Bebe Cool yagenda n'abamawulire nga 40 mu bamawulire abo mulimu Bambu bamanyi Big Eye exclusive Big Eye exclusive Musoga Stewart bona ne bagenda eyo kumala ennaku ezi Bebe n'agamba abaana abo buli omu namuwa kakadde kankubuuze osobola otwala Stewart entungamu oba Mbu nga bw'omumanyi osobola omutwala entungamu mbogenda mu emitwalo 3 Mbu ezo tazirya ne Stewart sikakaza nti azirya ezo tebasobola obo buswazi bonna bakubira amasimu tulina bo wano babuze Bebe yabawa sente mmeka bwe mwagenda ku coffee
because ye bebe yatula n'omugagga n'amugamba eyo show bebe teyaliko for starters bali batimbye Diamond ka million biki bakubira bebe simu n'abagamba ngenda ku album siriwo omukulu n'akwata essimu n'akubira bebe n'amugamba ekyo guno omulimo gwayina ogubeerako gwayinza otukiriza kye twagala ne bagenda mu negotiation eza sente eyo saaliyo simanyi enjogera yayecha naye bebe kulu yavaayo ne sente n'agamba kati nina okwefiiriza akasente kano okubaako kyendaga nina okulaga amaanyi g'abaana ba social media kuba amaze emyaka 5 nga ngamba abaana bano nti bagenda kola akalulu naye abaana bali mu bakuba ebikono ba tiktoka n'agamba kati nina okwefiiriza akasente ku sente zange abaana bano basobole olaba omugaso gwabwe era okumanya bebe kulu ayagala ba tiktoka ne ba influencers tewawulira nti bebe kulu bamukubye ekikono tagenda ayimba kalulu biki wamululirako ng'akola interview anti bebe kulu yabagamba kuba ffe twasooka ne tudde ewiiki namba nga ekikono kitabuse bebe kulu n'abagamba sigenda kuyimba wantu wonna nga bali abaana tebakoze nagamba ngenda kuba muli wankwe abaana abo maze emyaka 5 nga mbasuubiza nti mugenda kukola akalulu kigenda kulabika kitya nga nze ndi mu kalulu nnyimba nga abo abaana bali waka batudde navaayo nagamba sigenda yimbayo bagenda okulaba omusajja ali serious ne balyoka batuzzaayo era ffe mu kusooka kankubuulire bebe kulu alwanye nnyo era aba tiktok ambala abali eyo beesiruwaza ne Blaze saa zino yali asigadde Kampala Blaze si wa Kenzo anti naye yali asigadde Kampala yakomawo lwa impact ya bebe yali badde yebaza bebe sikulimba yali asigadde twatandika naye akalulu yajaleti bonna bazereti baze ku impact ya bebe beba impacting anti kati kyenkubulira kye kino bakuba ab'amawulire bebe agamba nze we mbaba ba tiktok tebaakole kalulu nze sijja yimba kansigale e Kampala era n'agaanira ddala paka bagamba era mbadde nkunyonyola nti ffe mu kusooka baali batuwa nga sente zaffe zaali zijja buli lunaku ezaffe naye nga tukola ku bannayenkya tebatuzaayo okumanya bakuba bebe ekikono ffe buli lunaku baali batukomplainingako nga bagamba ki nga nti neyayambadde obubi bakomplaininga abaana ba bebe bambala bubi abaana basenene naye batuka akaseera nga balaba ate omulimu gwe tukola ku intaneti gw'amaanyi ne bagamba omusajja katumuleke but up to now ebya Diamond kati ebya Diamond Platinum byonna byenkugamba kati ebyo byonna byenjagala okugamba byenkugamba nti bebe alwaniridde ba tiktoka yakwata ku sente ze baamuwa n'asasula ab'amawulire abo kakadde okumala enaku ezi era kyovula mu nnaku 3 mwali mulaba social media yonna ekutte bebe kulu ne Zuwena bali mu kulambula kofi biki abantu lwaki basomesa kofi ekikwata gali maanyi ga rasta kupushinga yajja ku sente ze baamuwanga omuyimbi n'akwata naawe ab'amawulire ekintu ne bakitunda okubeera nti tudde gye bali mu campaign era yagenda okunegotiatinga se n'agamba Mr. President abo abaana balina okukola campaign mu mbeera yonna batakole campaign nange so kitegeeza ba tiktok teba complaininga nnyo balina kwebaza bebe nalabye ne baganda bange aba western nabo nga bavuma bebe ne mu west nabo I don't have any issue with a blogger coming out ng'osudiyo omuyimbi wo sikiinaako issue yonna but gwe blog okuvaayo no pushing muyimbi wo nti bannaye Kenzo eno campaign yazita bannaye Kenzo campaign yaziri bubi I don't have any problem with that but blackmailing is bad nabo mu west nabo bamutwalide nabo mu west bona batandika aba blogger abo mu west batandika okuba bebe musajja watu ali Kampala nti wambwa bebe kulu ajjako ebyuma bya Kenzo Blaze n'agatagata obu video ng'alaga nga bebe kulu walina omutima omubi wajjako ebyuma bya Kenzo kankubuulire campaign trials zino ziraba ne gwe walaba bebe kulu ng'akola interview yonna yagamba babikole byonna drama yena bamuzanyi bebe kulu ajjako ebyuma bya Kenzo biki ebyo bye bimu nno lwaki abaana abamu balekera ekyaliwo kyaliwo kiti nga tonabuuza kibuuzo kyekyo mbadde nkujjira ekyokugamba okujjako ebidongo nekololo ne ku Serena we tubeera ebidongo bifuna issues ezo
ebidongo bifuna glitches ezo mechanical gundi technological glitches ezo tosobola kubanga event every day no putting a stage ne watabeerawo bintu ng'ebyo olaba ekivulu ku Serena kye bapangira e weekend number era mutuka emizindalo ne givaawo okimanyi nti mu campaign waliwo twatuka ng'omuzindalo gwa president guvuddeko ate nga gwe basooka okukola era yali bebe si gumuse ebiri nno waliwo president bwagamba kakati ku screen mu ntereko abebugangeizi abalunzi ndaga abantu bange nayimirira eddakiika 2 nga tebannabiteekako technical glitch zibaawo because bino byuma by'abazungu ate babikolera ku speed ey'ekitalo kube akwata tenda bulunaku alina okola stage 2 bulunaku alina okola stage ezizi kuba muzeeyi akuba stage 2 bulunaku kati era agenda kuba nansana ndowooza yatuuse dda amala amalire wano ekawempe wendaga kati ebyo ebintu bibeerawo ne kati kyayamba okola pyala era kyayamba NRM kuba nti amawulire agasinga geetooloolera kuki ku NRM so basically byaliwo ekya Diamond Platinum Blaze Media bebe ku actually speaker yagamba bebe deputy speaker honorable Thomas Tayebwa yagamba muyimbi munazze owandibadde ogenda oba gwa bamwaniriza bebe namugamba speaker entertainment tekola bwetyo nze sisobola situkira Diamond Platinum genda kola ki kumwaniriza nagamba oli mutabanyi wange oli mwana mu music mwana nzaala muzaale alina okola ki nangamba naye gwe oli mukungu wa gavumenti gwe beerawo okole ki omwanirize era Diamond Platinum yatuuka nga omanyi muyimbi tabeerabeera mu Uganda abamawulire ne bakyusa kamera ne baziza ku ye speaker n'amwaniriza ne baganda ne basimba omuti bebe ali ku simu mabega bibye ka Blaze ne ngamukwata video bebe wuno anonya Diamond Platinum bebe wuno anonya kifaananyi na Diamond Platinum what is that okay nagamba Blaze Blaze nze naawe tulimbwa tobola nze sobola vuma Kenzo namugamba Blaze nze naawe tulimbwa tulya bukunkumuka anytime bicho tisigwa amaalu musuuza tewefuula amaalu musuuza twaliola beka amaalu musuuza nga avuma bebe yali badde agamba ennyo nti ye nze nange sobola kwefuula alufa sali eninawe enkoma naye obuzibu nze kenawulirako emusoga nga tumaliriza nti by the time Nobert we yavumiranga Kenzo ate Nobert yakolagananga ne bebe naye kyesirinako obujulizi nti oba bebe yamutuma okitegera kati ndowooza tiimu ya Kenzo awo webigattira negamba akasajja kana akavuma gundi ate kakolagana ne bebe ndowooza nawo waavaawo obuzibu awo kakati ku Nobert kati ekintu kyoyogedde kitwala omuntu ategeera okukyogera nti gwe oyinza okukiraba nti bano ababiri bayinza oba tebalina buzibu bwonna naye nga bano abantu ababeetwolodde be bakola ki maybe Kenzo asobola okuba nga yanyiiga nti ate because Nobert ekituufu kyo Nobert yavuma Kenzo n'ayitawo avumye omukyala Nyamutolo yali avumyani I really don't want that as a person who went to school bino ebyabayimbi basobola okwevuma ebya Rasta osobola okujja n'ovuluga Rasta osobola okujja n'ovuluga Zuwena nga n'ovuluga Rasta nga oyagala naye toyogera ku Zuwena Mamizu Honorable Nyamutolo alina office mwakola she's a minister kati Nobert bwe aze avumye ate next time maybe osobola kubanga osobola nekenza osobola kubanga kyakola ki nga yakigasa nga yakigattagatta ne kikola ki nekimu because really there is no beef between Eddie and Bebe Sky Soldier omulabako eyo bangamba yagula ekyuma Sky Soldier avuga emmotoka mpya kati yeegatta buli lunaku yagula Vitlova Vitizi Vitlova yangambe ina esi munda Sky yafuna yakamotoka yafuna naye choices obulamu nze kyenjagala ogamba abantu ku social media banna Uganda bannaffe kati Sky Soldier bwabaguze emmotoka gwe Faluko oba olowooza ki aba akoze munaye gundi Shoni Styles
Shoni simumanyi bulungi naye Sky gwe mmanyi atetenkanyiza n'obulamu. Sky avudde wala beba asobola okuba mubi nga bwe bakiportrayinga ku kamera. But saawa zino ali mu kuliisa family eziwera. Abamawulire kati alina 10. Kati abamawulire 10 abo bonna batunuulira ye. Okimanyi waliwo sente lwezirwawo Bebe Cool n'akwata sente ze n'asasula. Nga tayagala abaana bagwemu maanyi. So asobola okuba mubi, but let's appreciate the good side of it. Shoni yajiguze Bebe Cool ye yamugulidde. Ndabo omumotoka Bebe Cool abugulanga. Kuba Bebe Shoni abaddewo ng'akola nga tekiggwa. Oyajja Bebe Cool mutadde ku project ezenjawulo, tugenze Tanzania, akoze kozaawo, amugase mu kalulu. Bebe Cool yakagaba kati emmotoka teziwera 5 6. Abantu abawe waliwo n'abatajja mu kamera. Mutabazi alina. Roni yamuwa ne Noli producer. Roni on this one. Yamuwa Benz. Naye alina. Kati oyo upgradinga. Kireba gundi upgradinga Roni on this one avuga kati Subaru zino eziriko. Benz yajita. Zita kati avuga Subaru eziriko. Kireba Soni yakyusa lwakuba ye engeri gyali nti wa business ayagala nnyo ezo za Alfadi. Zimuyambako okuteekamu ebintu bye waba alina sho gyagendako. Zimuyambako ya Sky yajibaddemu n'omukono Bebe. Ya Sky okugubeeramu omukono nti yamuwa platform okola. Naye nga Sky yatetenganyiza akasente kakabadde akola ng'omuvubuka. Naye Bebe yasiimye nnyo by the way. Yagambye omwana ono andaze ekintu ekirungi. Andaze nti akasente takoze eki. Kati internet ebanja ki Sky? Sky tabanja internet. Nawe okiraba bulabi. He has 1 million followers. So bwoba mukubira esimu kati nti Sky njala tukole business naye ninawo obukadde webuti mutandikira mu bukadde. So ekyo Bebe Cool asobola okuba nga teyakwata cash n'amuwa. Naye yamutuuza na obwongo bwe n'abugula ate n'amuwa platform nti akalulu akakoze emyezi 3 tugenda giweze 3 asobodde okukola ki okugulayo akamotoka aguzeeyo waliwo n'obuntu obulala. Daddy ali kukiye. Pepper Daddy ali mu business. Pepper Daddy ali mu business. Ne music. Kusingira ddala Pepper Daddy ekya music eno passion ye ng'omuntu. Passion ekintu akyagala ye nga ye. Akyakuba. Akuba era nights ezimu azibeeramu ng'ayimba naye ali nnyo mu business kati. Ali mu business. Yalina business ze yayingira ezitwala obudde bwe. Era abantu abasinga bagamba lwaki takyafulumya music byamulema bikya kuba lisitabaako. List yadde ya Bebe Cool. Ate tekitegeeza nti kubanze nina oluyimba lwengenda ofulumya ebibadde mu kalulu. Edakula oluyimba ebibadde tumaliriza di campaign nga 13 nga 13 ekiro wonna ngenda sula mu studio nza YouTube agenda soko yimba ba TikTok abayimbye bani bayimbye YouTube anza agenda soko yimba ngenda banyumize ibadde mu kalulu microphone bazijjeko emboze eno kati imagine emboze jemvo kuwa ngeri mu luyimba Pepper Daddy obutamuteka ku list tanatuuka oluyimba tewabadde tabadde na gemazima gwe ulikuwa labanga teyabadde ku list tewabadde luyimba. Go ina gola byenete kati ne Trace Melon by the way kijja kuba kizibu nnyo okuva ano nga sogedde ku mwanyina ze Trace Melon mwamuvumbise oyo Trace Melon musoga munnange musoga she's my sister era I love her so much by the way sinakola kona interview nti ajidde mu budde nga tuli too busy na bino ebyakalulu lasa yagambe atya break the chains abantu bafunye bubi Bebe Cool ku nsonga ya Trace Melon yawada ategezaje Trace Melon kati Faluku kankubulire gwe oli munnamawule kyengedde okwogera okimanyi. Omuyimbi bw'aba atandika akubayo ennyimba ennungi ezimuteeka mu feesi y'abamawulire bwe kiri ng'abamawulire bonna bamumanyi nti oyo gayi akuba waali oyo gayi w'amaanyi ajja kikola ajja kimeekinga abeera n'olwo oluyimba waliwo ababeera n'omukisa najja nakuba oluyimba lumune lukirawo wansi kati waliwo abayimbi abakulanga Trace Melon ate teri bayimbi bakyasinze kubeera balungi ng'abo abakula mu eyo style nti akubye oluyimba abamawulire bonna batandise waliwo omuwala bamuyita Trace Melon ayimba bulungi kati obeerawo ng'abamawulire bakumanyi bw'otuuka mu kifo abantu abali mu social media bakola ki bakumanyi kati newabeerawo omuyimbi abeera n'oluyimba nga ba ardent fan ba music bamumanyi
kyentegeeza nti nga waliwo abo abantu nga bafaani bya music nga buli kayimba akapya abafollowinga akaziki nga bakamanyi nga omuyimbi waliwo omuyimbi eyaze bamuyita Tracy Melon nawe waliwo omuyimbi Faluku gwe bagamba nogamba bulijjo oyo bwali wamaanyi nga naye tokola ki tekikiriza obeera bize muki mu mirimu gyo kati niwabeerawo bano abayimbi ajja n'agamba nti kyayiwa enjayi oluyimba ate ne lumusuukako ki abo nabo webali kati Tracy Melon kyaliko kyekirungi ennyo nti erinnya lye lisensedde abantu kati music yabulako okola ki okunnyikiza tekitegeeza nti ennyimba teziriiyo naye kitegeeza tezinafuna power kusinga linnya lyo bwe kiri erinnya lya Tracy Melon lisooseeyo music we nnyo mu bantu nti osanga omuntu ng'agamba ayagala nnyo akayimba ako kakana baby kakana naye nga mubuuza ani yakayimba ng'omuntu amumanyi nga tasobola kayimba naye ati lisi kati buli amanyi akayimba amanyi n'omuyimbi kati Bebe Cool kye yabadde ayogera kibwe kiti abayimbi abasinga kati olaba n'ono omuyimbi eyavuma Bebe Cool oyo Alonix Bebe Cool yayita mumanyi bannange bira omanyi balowooza kati Faluku Bebe Cool alina level gye yatuukako ng'olunaku lwe lubeera occupied nnyo kati kankubulira ekituufu ekiri mu bulamu bwa Bebe Cool abeera occupied nnyo nti nange olumu nasooka kkubira Kobula ne mugamba waaye top ali naga waaye tulina meeting gye tusoose ojja tufuna lwaggulo abeera occupied nnyo kati omuyimbi ennyimba zo eziba tezikuba nnyo mu bbaala kuba ye bw'amaliza okola ebintu bye ayitakoko mu bbaala okulaba music atambula atya biki waliwo music atayita mu bbaala kati oluyimba lwe lubeera teruyita nnyo mu bbaala nga tebaluzannya nnyo kizibu Bebe Cool okumanya ge mazima naddala ng'oli new generation kuba asobola owulira akayimba n'alowooza kaabweru nga sikawano kati ono mwana Faino oyo gwe yagamba oyo Faino oluyimba Bebe Cool ng'alwagala aluzinira kwa tuliye Tanzania juzi nangamba naye Musoga oyo omwana yaani nga omanya amalira kisi ajjeeko gundi atadde ekifo abweru awo munyumirwamu muli ku gundi akayimba ne kazannya kati twali Tanzania awo gundi gye yapangisa gundi nga nnene nnyo ffenna nga tubeera wamu nagamba nga tuli awo ku swimming pool awugaawugamu awo biki naye oyo omwana yaani Musoga ne mugamba bamuyita Faino akayimba kalungi nnyo omwana oyo netaaga mu meeting emuko ajje tunywemu ka chai lwakuba yajje kampa we twakomawo ebintu ne bimugata ne yeerabira kati abata tiseti mu mutima mubi takola ki tamumanyi naye bambi abeera occupied kati omuntu abeera ne president ali meeting z'aba president ali meeting z'aba minister gomusubira okubanga ali mu kumanya omuyimbi ne bakatale yanalaba nabo bagamba buli we muleeta example mubaweteramu busimanyi tulaba bali abayimbi abayawukana ne manager ekiŋŋaana okumanaging nabo nabalaba balese kati yeyo ensobi gye bakola ki gye tukola ng'abayimbi kati abayimbi nga abali ku level era nayagadde nnyo sinalaba reply ya Tracy Tracy management yerabika Bebe Cool that's good yeyeeta Bebe Cool ayagala nnyo abayimbi nga Tracy era akawala kano ke kaani kayimba bulungi aba ayagala meeting omuwala oyo akole ki anyumyemuko naye ambuulire endongo etambula etya ne kati criticism zino abayimbi bazinyiigiramu kati nomaliriza ng'okoze eki oyokyeza lwa nsonga Alonix omulaba ekintu kye yakola asobola okugamba nti nakati takola ki naye ng'okimanyi nti Alonix yavuma Bebe Cool nga Bebe Cool tamumanyi bila nga tamumanyi era yakwata essimu n'agamba Musoga ono yaani Alonix ne mugamba Alonix nakubira ne Jenkins namubuuza Alonix yaani nagamba ali awo muyimbi kati gwoyinza okulowooza nti okubye ennyonyi nalwe nagamba n'okugamba nti gwe omuyimbi wogolowooza nti wakitalo nnyo wano mu Uganda waliwo atamumanyi bwe kiri ekyo kitambula ne mugamba ate nga mu Uganda anamazeewo emyaka emeka 10 naye nga gwe omuyimbi gwolowooza nti wakitalo nnyo waliwo atakola ki atamumanyi tugende eyo mu baminisita kati abo bakulu kati faces ze bagenze nga bakakasa okutegeera nti ono muyimbi Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, kati ne Eddie Kenzo kwali ne Gravity kati abayimbi bagendedde ddala nga bamutegeera naye omuyimbi ajja mu maaso ga Honorable n'agamba nenga music amuwulira nenga music gyali naga ye gundi abaana bange baagala nnyo ennyimba zo so tekitegeeza nti ennyimba baba baziwulira
naye obudde obuconcentrating kati nze Musoga nze alina wenze wenvayo nengamba nti omuyimbi simmanyi mba ntandise kola lugezigezi Faluku bwekiri kuba sinnabeera nze sinnabeera bize nnyo Mr. Henry alina issues ne Bebe sijja mwogerako yamanyira omusajja ate n'abaako byayagala mukolere Bebe Cool agiyita gwogenze ku platform yo omumanyidde ate nkyo omukubira mbu simanyi nina show simanyi nina ki Shades of Kampala so oyo tumuleke tumuleke oyo ajja sanga Bebe Cool boogere eno ekyo manyi kyenjagala ku entertainment business olaba bino ebiriwo byonna ekyo genda kusanga ku bantu ku table nga banyumya so bino ebintu tetubinyiigira munyo Tracy Melon sagala bitwale gundi Tracy Melon njalo kuga kamugambe na Mulusoga Tracy Melon ate Bebe ekintu kye yakola kikuwongeire ku ino kimwongeire ku ino afunye discussion wiki namba bali ku Tracy Melon n'abaire teidi Tracy Melon kati amwide a moment like this Tracy Melon ayina kutarwemba abantu bakobe nti Bebe Cool Tracy Melon go teidi nono management kyayina okola saawa dino Tracy Melon saawa dino kulirizinga rwemba nti Bebe yakobye takuidi nti akatumuwa olwemba akumane bulungi because you already have PR management ya gundi you already have PR wano era I loved what Faino did Faino yata yakubirewo gundi yakubirewo dagala sirwanga isimu ya mkoba dago oliwa ndi kuidawo kwa after 5 Bebe yandogeire ku era yinonola nti Bebe asobola kubatandidi olwensonga nze ndi mbeire ino mukuwandiika ate nga TF saino before yakola ki byatambuliramu so asobola kubanga takola ki tandidi omusiro ajja kuida Bebe lwaki tamanyi olinga ki ekyo buli lwokitaawo okay I want you to understand era onansonyiwa leero njogedde nnyo because I rarely do interviews because I am a presenter ne wala ino okola interview ate abantu bakoba atandise kola PR biki Bebe Cool bwe yagamba nti nsobola stopping omuyimbi eno okuyimba in my powers abembi tebakitegeera ekyo ekintu Bebe Cool tiyetaaga akuba isimu by default osobola okwekuba wabona ekyatuka ku gundi ku Aronex Faluku when Bebe Cool ejibanga time gyabeirewo I want to tell you the fact. Bebe Cool, all of the CEO aba TV radio station ibani bachali ba Bebe. Yeah. Bebe Cool is a person who speaks to the president. Bano ba CEO benda obulango kuva mu government. Because centered in obulango tibukawa TV. Products companies tidikawa TV bulango. Yeah. TV sawa no surviving la kubulango bwa government. True. So if a person that dines with the president is being disrespected, would you push the person who is disrespecting that person? Ngencho jya kubira Bebe Cool omukobe. Bebe nakubwa ine president ku nsonga okay. You are NBS Sport. Bebe aina diru ni president kukasawe Masaka. You want to be the official broadcaster owakasawa ako. What do you do? Alo Bebe. Ndi kwendo mpe diru nga ninze zenka ekirizibwa kavalinga akasawa ako edo sente endiri ne wamukubadda what you going to do Bebe Jacoba but you are the very person who is pushing the person that is abusing the person that is belittling my brand so by default ojja kuba Bebe gwo mwana atandika ogende wa presenter nga Bebe yamukola okandesa ba presenter interview akugamba ojja koma onga tomanyi lwaki tajja kubulira nti wavuma Bebe nedda gwe nawo okimanyi waliwo ba presenter nga 3 nga 10 nga 5 abali ku TV nga baamanyi nga mikono gya bali ku payroll okimanyi bulungi nti abamu balina kuki ku payroll so do you think that presenter will give you an interview so ojja kubira omuntu Faluku mbadde nsaba ompeeko ku platform yeeyo mpiseewo ekintu Faluku akugambe kankudire why this platform is too big you will have issues with UCC the person you will call is Bebe Rasta aba UCC bandi bubi nayisizaawo ekitayina yitawo nyamba oyogere n'abasajja and Bebe will make one call nti oyo Faluku muntu wange tutule ku meza tuogere ensonga eggwe tomorrow will you host a person eyamuvumye so kye yali ategeeza nti by default kyamukosa yetonda anti kati ebintu ebimu biraba
osobola okwetonda omuntu n'akusonyiwa but tekijjaawo nti olaze empisa zo entuufu kiri kino kyoli mu kwetonda you apologizing because of the backfire toli mu kwetonda with respect gy'olina ku muntu era nze we nali njogera ne Eddie yagamba Musoga honestly sirina buzibu na bebe nendowooza people around him be basinga otuleeta mu buzibu. So it's been good sitting here with you. Calvin Mundabire gyali musajja waffe kyenjagala bannange kamenyeewo kano Jobless yaganze Jobless ne Kasuku n'abalabye beewaana musimanyi baatutte mu State House bone babatwalanga abalangira ffe nga tulibibwa Jobless twayingidde ffe na State House nze nenkusooka mu maaso nga gwe bakyakukebera COVID oba results za COVID zabadde ne issue Kasuku twakulese ku mulyango ng'oyingira buyingizi n'otusangayo munda kale baakutwisinzeemu nga omuntu ali special because Natasha yabadde of course akuwaamu nnyo naye toyinza gamba nti ffe twabadde batuyisanga bibwa nedda walimbyemu ankukuku eyampaddeyo akantu wiiki eno yangambye ngende tukoleyo akantu. Alright bana mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo neyanza nnyo neyanzeege Musoga Eclipse Kleba Mundabire Mami Zoo agamba ki theater listed gyali abaana basoma bulungi Mami Zoo gyali naye ebitabo anaatera bikujja twabadde na interview mabega kaawo theater nkutumiddeko biato yampayo kantu omwana oyo bambi n'empisa ne Alpha oyo tusaala naye kololo sajja ayagala nnyo eddiini kyemumanyiko Alpha oyo bali so asaala Alpha kutumiddeko nnyo Mami Zoo kutumiddeko kiri kitya eyo bitambula bitya bana tetugenda kusukkawo tulabagane next time.